Omukuza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Mukono Betty Nakasi beeguddeko ne Hajji Haruna Ssemakula ku mukolo ogumu ogubadde gw'Abayisiraamu mu kibuga ky'e Mukono n'amulangira okubeera nga aswaza ekitiibwa ky'Obusiraamu olw'okubanga olw'ebikola bye yeenyigiramu emabega eyo. Betty Nakasi ku bigambo bye tebadde buwoomu n'akatono ddala era nga tukutuusaako ne Hajji Ssemakula ebigambo byayogedde ku mukolo guno n'agamba oba oyagala okuwangaala mu nsi muno wagira gavumenti eri mu buyinza naawe ojja kusobola okubeera obulungi. Si ayomba ogenda owoli omukyala akola bino ne bino bwebiti so buli we twefumiitiriza naddala mu kiseera kino nti amannya gaffe geetisa obuvunaanyizibwa obunene emabega waako kijja tuyamba nnyo okutambula nga tuli basiraamu, kijja tuyamba nnyo okutambula nga tuli bakkiriza aboolesa obukkiriza bwaffe naddala eri Katonda eyatonda. Mu mbeera ensaba ssebo Ssekibobokkirize nga Nakasi Betty njagala okwebaza omukyala Hajjati Ndisaba. Nze ndi mukyala mulokole, omwami wange musiraamu emyaka 20 gyendi, naye ekyamazima nkyalime Dr. Shadu ng'omuntu naye nina we natuuka ne ngamba bwe kuba kusiramuka nsiramuka lwa Hajjati Ndisaba lwakuba sinne ng'omuntu tisinnaba kukyesembereza naye bwe kuba kusiramuka kutoola shahadu mulila ngitoola lwa Hajjati Ndisaba kubanga olaze obusiraamu ate nga naye wakyuka bukyusi ng'oli mukulu naye byokoze amazima legaseyo tosobola kwawula busiraamu ku Ndisaba noga nti Ndisaba omutange wali nti ate obusiraamu obusange wano tekisoboka. Njagala okwebaza mu lujjudde lw'abantu bano nnyabo n'abalala abalinga gwe betusobola okuyimira okuweera obujulizi ate ne betasobola kuweera obujulizi. Saba okomera ebigambo byange nga lwaleero siriiwo nga ssentebe wa NRM wano ndiwo nga ssentebe w'obusiraamu wa disitulikiti ya Mukono era ndi musanyufu kadi bwe nagirabye empulira essanyu eringi okubeera nga tuzze ku lusozi luno olwa baffe okubeera nga abasiraamu ffenna tuzze okusiibulukukira wano. Nze nno omwezi guno nkusabira busabizi nti Mukama akuweemu empeera zaawaabo abasiibulula abasiibi. Ekirala ku lwa Mukono n'obusiraamu twagala kukakasa bukakasa titugenda kukola obutaweera okukola naawe era tujja kukolaganira wamu. Okugjako waliwo akantu akamu akatera okubaawo akatera okugamba nti abasiraamu oba oli awo gavumenti eno tetwagala, naye njagala kukikakasa nti gavumenti eno etwagala ng'abasiraamu. Wabeerawo ensobi ezikolebwa omuntu ng'omuntu kinoomu, naye njagala nkimenyewo era nga nsaba busabi nsaba Mukama wange nti ensonga yonna bwe bangezze gy'oli nga waliwo omwana yenna akwatiddwa bantegeezeeko ate nange nja kutegeezaako baradisa abo tulabe bwe tutaasa abaana baffe. Naye waba nsonga tukkirize nga nti mwami Ssemakula alina ensobi gy'akoze bamuvunaane nga Ssemakula naye si ddiini, kubanga lwaki bwemba njogera bwe ntyo olwaleero tusiibye ekisiibo kyaffe bulungi nga teri atukubye ku mukono. Olwaleero abagenze e Makka bagenze nga teri abakubye ku mukono. Aba pulezidenti awadde abasiraamu hijja empitirivu ennyo kati yatongedde hijja 200 buli mwaka kakati ne ku mulundi guno era weeziri era bagenda zigaba ne bannamukono mulimu abajja okuba abazira kisa bazifunemu. So message yange y'olwaleero ku mukolo guno badde njagala kugumya bugumya ssebo Ssekiboobo nti gavumenti tukolagana nayo bulungi
era naye ekolagana naffe bulungi. Ate era akasembayo nja kusaba bannabyabufuzi ku sayidi eyo balekerawo okumanga omuliro mu baana, ate bo ne bafuna ebifo, ate ne bamala ne beekwasa gavumenti ti ate ekwata abantu. So nako naalisabye abantu abafanagana bwe tutyo tutuuseemu, tulekeraawo okuma mu bantu omuliro, tugondere gavumenti eriwo. Bw'oliba oyagala eyiyo ate kusange ng'oli mulamu. Sebo nange kangoberere aboogezi ababaddewo ebigambo bibeere bitono. Bannamukono munagikulwa ebikolwa byonna ebyali ebifujje ebyakolwa mu kalulu k'e Mukono byonna abasinga balumiza byakolwa Hajji Haruna Ssemakula nga yateekawo akabinja ako akagina katulugunya abantu okubakuba emiggo wamu n'okulagira kikoko by'okulonda okulangira abali batawangudde kalulu. So kivuddeko Betty Nakasi okulaba nga naye afunye omukisa guno okumulangira ku ebyo ebintu, era mu kulonda okwo okwaggwa abantu baali ku Tali Center bali balangira ab'e Mukono, bantu bangi nnyo baakaaba amaziga nga bababye obululu bwabwe, naye nga byonna bagamba baali balumiza Hajji Ssemakula. Mujjuka ne Johnson Munyanja Ssennyonga byakulumira Hajji Ssemakula ebigambo muna bye mwawulira era biswazeewo tukomezeewo owulira ebigambo bya Ssennyonga ye kennyini engeri yakulumiramu Hajji Ssemakula oluvannyuma w'okulagira akula ebyokulonda okulangirira oyo Lukooya Francis Mukoome, ate nga bagamba si yali awangudde akalulu kano. Jjukira abaasooka ne balangirira Munyanja Ssennyonga nga awangudde ekifo kya ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono, oluvannyuma Hajji Haruna Ssemakula wamu n'omusirikale omulala okuyingirayo mu ofiisi omwo akula ebyokulonda yakomawo ate n'akyusa ebigambo bye n'alangira mu Emily Amongi ye yakoze ekituufu n'alangirira Timuyanja awangudde. Bano ne balyoka bamugenda ne bamuyingira oyo Reagan Muganza, Haruna Ssemakula n'omusirikale we na RDC doze ne bamuteeka ku tukiyita oba pistol mu Luganda olwangu oba gun point, n'ayagala okukyusa naye bambi bagenza okukyusa ate nno nga bakyusa bubi. Ebintu ebyo biba nennankanye wansi gy'oteeka mu kompyuta nekulaga namba kati ate tefaanana yaffe. Nolwekyo toyinza kukibuusabuusa kuba ne bwe yazze okulangirira abamawulire ababaddewo ng'ate nammwe mwabaddewo nga NBS ne Bukedde mwalabye nga yabadde ku tensoni nnene oluvannyuma lw'essaawa emu n'ekitundu gye yamaze munda eyo. Ate nabano era walabye nga bagenda nga baseka, ffe kino bali twagala alangirire tunaagenda mu kooti. Okay, let us go to courts of law. The winner will come out. Amaanyi agatandise okukozesebwa okulaba nti banyaga obuwanguzi ga bulabe nnyo edemokirasi w'eggwanga, ga bulabe nnyo kuba ate ababikola ba mu bitundu era nze abamu basaasira ndowooza tebaliddamu kulya mmere mu bitundu kuba abantu nga banyiivu bwe batyo ne bw'ofuluma n'olekaawo emmereyo anoonya akatwa n'akakuteeramu ak'emmese. Kya bulabe nnyo era abaana bonna basaasidde. Bajjajjaffe baali bagezi nti tewemukira ebunyolo ng'atalidda Buganda, okukola ekintu nga agenda okubeera mu ggulu, ogenda kusigalawo ku nsi ate era Mukama alamula time will tell mujja kukisasula. Naye babadde balina okusasula President Museveni bamubyenga ssente wano e Mukono, bamubyenga ssente wano e Mukono President Museveni ogolaba ne baleeta tugenda nakifuma tuli kiyunga e Mukono ku ntikko. Kati ebyo byonna badde balina okukolawo ekintu ekimulaga mu musajja watu bambi bamulimbe nti sanyuka, naye kati bw'alaba binaamanya ne ssente yadde baazikozesa era babbye bobbi. Nolwekyo nze mmanyi nti ekyo naye akitegeera ate n'abakulembeze b'NRM eyo ku kitebe mukimanyi nti eno mwateekayo abantu abanyaga ssente ne basalawo okukozesa bifuba babasanyuse, naye ng'okusanyusa okwo tukusobola kuwangaala. Kyedda ku bamawulire mwenna mwabaddewo ne mubuuza gwe baalangiridde obulu bwafunye nga tabumanyi, mumubuuza ddala foomu ezezigatta bumeka nga tabumanyi, era wali tiyabadde na ddala foomu nti bakyekinga bakulosi kyekinga nga ffe twabadde ne pano ekulosi kyekinga era akatabo kano kajjudde kulosi kyekinga kukka okulaba nti ze basomye ze ntuufu, ze basomye ze ntuufu, ze basomye ze ntuufu, peegi ku peegi. Tuwadde mulala yabadde na system eyinza kukola bino nga ffe twabikoze. N'olwekyo kati bo baadde tebakimanyi ne bakulangira nti wangudde nga n'obuwangudde tobumanyi. Gwe ekitabo kyo kigatta mmeka nga tomanyi
diala fomu zo zigatameka nga tomanyi lwekyo ebyo byonna bikulaga nti essanyu lyabwe akaseera buseera era maze okulagira ligo team ate nno nene batujyagadde mu balooya 9 batunnyonnyoke tubadde nesemanyege gundi swalangako bannanga basaba obululu mugende nga munoonya obululu mumatize abantu bawe naye okulowooza okububba kyabulabe demokrasi weggwanga lino saatambula eyo emboozi toyinza naginyumya kuba buli muntu abadde andaba ate nga nze nina obusobozi omumusinga kubanga nina ebyuma ebyange mbadde nga n'ebyuma mu mmotoka ennene ebyuma mu motoka entono ntunda yonna mbaddeyo namuganga mbaddeyo kimenyedde mbaddeyo kasawo mbaddeyo kasawo sabukawunti mbaddeyo wowisi badde mu mukono municipality yonna mbaddeyo mu mukono y'amaserengeta mbadde Kisoga naliyo Nakisunga naliyo Tenjeru naliyo Mpata naliyo Kome naliyo tuwali uyinza kuga atoba ne walondera ekitebe namaliga bakuletereza ati sinzina njulabe kitebe namaliga nayo namusingawo nze wenondera nakubisa nziriridde kuba yafuna obululu 21 nga mukubisize emirundi 4 kati wali yonna oyinza kugamba nolwe bwatunula obutunuzi n'abatulaba n'abalaba TV zino asobola okugamba nti basomyenga polling station from Goma to Mukono Central nga tiwali wantu sayade 50%. Nakifuma ina namuwangudde Kasawo ina namuwangudde Kasawo sub county namuwangudde Nagoje tamuwangudde Mamataba twamuwa kati uluwo wabaya wangudde Nakisunga namuwuse buva Kisoga ezo zabadde enva Mpata eva ne chairman we nalemo boyagala okukakasa ku Kamuda eyanzide nga boyina obulubade nga nkaaga nga nze ndi mubina kati kicho oyinza okugamba kuba walondera polling station zesukka mwemu so nga kibuuyanga buwingi buli obeera mu abakitongo ekyo byokulonda balemedde okwetengeera bakyatya bamafia bwajja kankana kuba nawulidde neeyo bikwe balina gwe balangiridde mpulidde Wakiso balina balangiridde kati oba otya ate bakola ensobi tibakyali basajja bali bakulu abasinga mu kulondesa ebyo baana abakyatya ennyo kuba kati nze ne buntunuzaamu emmundu kyenjogera mba nkyogedde naye omwana myaka 35 alabira ddala nga bambi oba omukoze bubi mukanga gwe okyalina muwala muto tujja kusubya omulimu omusuubira okukolaki gweteekako obutesi bino ffe tugende naye nga byoteekako erabidde nti ozannya na bano abagenze nga batiikinga meka tinkaaga ng'okkiriza 7 ng'okkiriza era bwe zikyukako nga tusobola okuga nti nedda zo tezikwataganye